Saba nasabe kwa before kwenda kuandika kasoma kuandika bano bavewa tunafu twagaza kuba balamu omulamu yakusinza omulimu guno ogw'okugema guwonga mu mikono gyo Simakula mkama one sio. Akansala English wakati. Ni kadi za. Ndio chungu kuja. Ndio kanisa. Bebali ngeni manga bakawe deda. Tekarwao okubakubuliwa. Right. Basaba ne banyabo. Babade basabe bati. Nti abagema babeere wano. Oh yes. Wali waggulu wali eri. Ng'omukubye mangu. Bishop Okugema itagaliri self ikola mungi era kite bishop echi afinya kaisa kolaki nasoka Ekiboba alinga atatya akayiso. Kuna na pressure, kuna na sukari, kuna na kansa na kama baada kwa chairman wa Federal Survive wao kuja kujidia ya program ya Abantu damu ya dungi kama nyo ya sala mwagenye nina bawandika wali baje bawandika mwana make sure kuandika ofuna kadi ggwanga yetagisibwa ndawobulaki lwaki tuvuddeyo tugeme omusujja guno gwekaka tukizudde nti abantu baffe babadde batandise okufuna obulwadde buno ate nga obulwadde buno bwa bulabe nnyo obubonero bwabwo bwefaanaanyiriza ng'obw'omusujja gw'ensiri ababufunye afuna omusujja afuna ekimenyomenyo omutwe okumuluma kamunguluze olubuto naye ebyembi nti bwonoona ekibumba bwonoona ensigo abantu baffe ne baba ng'ebiseera ebimu balusuulamu akaba eddagala lyetugenda okukozesa sipya tuludde nga tulikozesa era omwaka gwa 2022 gavumenti yasalawo okutandika okugema abaana ab'omwaka ogumu okudda waggulu nga tukozesa eddagala eryo naye mabega eri abadde bagenda ebweru w'eggwanga n'ennaku zino yeddagala lyerimu lyetukozesa so abantu abadde n'obweraliikirivu nti oba osanga eddagala liyinza okubaamu obuzibu mbagumya bugumya
eddagala ttuufu kuba bulijjo lyetukozesa okuva eri emabega yonna nga naye tetutufunangamu buzibu bwonna. Olwaleero ku disitulikiti y'e Mukono tugenda gema abantu abalina omwaka gumu okutuukira ddala ku myaka 6. Okugema kutandise leero ng'ennaku z'omwezi 2 era kujja kuba kukomekerezebwa ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa April. Tutandise n'amasomero gonna omuli ne yunivasite n'amalwaliro ga gavumenti gonna gagenda kuba gagema buli lunaku. Tujja kuba tugenda ne mu byalo oba ku miruka nga tukolagana n'abasawo baffe ba village team be tuyita ba VHT. Bajja kuba babategeeza wawe tugenda okugemera tusobole okukendeeza olugendo ku bantu baffe lwe bandibadde batambula okugenda okubagema. Eddagala ttuufu lyagezesebwa ekitongole eky'ebyobulamu ensangibwa nga ttuufu era lye bulijjo lye tukozesa okugema yellow fever. Twatandika okugema yellow fever mu baana abato mwaka gw'2022 naye ng'abakulu okuva edda nedda tubadde nga tubagema naddala abo abadde nga bagenda ebweru. Tunuulidde omuwendo gw'abantu emitwalo 53 gye tusuubira okugema olunaku musanvu. Enteekateeka weeri tugenda kukola lisitisi zaabwe abantu abaliko obulemu tubeere nga tubasanga ku kyalo tubagemereyo. So bo tebeetaaga kutambula ngendo mpaavu bagenda okubagema. Tugenda gema be bano: omwana ali wansi w'omwaka ogumu, omuntu omukulu ali waggulu w'emyaka 6, omuntu omulwadde omuyi ali ku ndiri, oyo si wakugemwa. Bebo abantu be twatunuuliddeko betagenda kuwa ddagala lyaffe. N'abakyala b'embuto tugenda bagema. Manyi waliwo HIV infection nga wafuna akawuka akaleeta mukenenya naye nga tonnaba kulwala kugamba nti ogudde wansi, awo bajja gemwa. Omuntu gwe tagenda gema yoyo omulwadde omuyi ali ku ndiri. Naye bw'oba olina bubeezi siriimu ng'oli bulungi otambula olusomera n'eddagala lyo lya siriimu, eddagala lino ery'okugema yellow fever lyeyune mu bwangu kubanga lijja kuba likutaasa okufuna omusujja guno oluusi ogwandikujje ne mu mbeera yaki y'ebyobulamu. Kino ekirwadde waliwo districts mukirabikiddeko okwo omwine baneba bafawana ebuyikwe manyi babagambye endowooza ebwekalangala ate nga kino ekirwadde mukimanyi muno kyabulabe nnyo eri obulamu bwaffe nti kumpi 50% ey'abantu abafuna yellow fever negenda mu advanced stages tebawona. Naye nga gavumenti yaffe bwe yalwanyisa polio ne mulaba kati polio ali almost 0 mu Uganda, ne yellow fever tumwagala ku 0 kuba Uganda yemu ku nsi 40 across the world gye bagamba yellow fever mwakolaki mwava kyemuva mulabanga muba mutambula buli omu kwe bamugamba bayala akabuka ka yellow fever. Buli si gy'olaga Uganda eri highlighted ng'esebamu yellow fever. N'olwekyo nsaba bannamukono mwenna olunaku olwaleero twembulesinge programu eno tulabe nga buli muntu alina okufuna yellow fever naye babagambye eno jabu eno vaccination ya yellow fever okuva ku mwaka ogumu paka ku myaka 6 buli muntu alina okufuna empisa eyo ng'ogyeko abakazi ab'embuto mu making sure nti mugifuna. Abamu ku ffe batukubadde akayisaako tabasawo batugambye tetukaddamu ndowooza David okimanyi deputy Mitobe n'akimanyi sikibooba akimanyi abakulu bonna bonna mukolaki naye abona twafuna akayiso kano bannange mukafune kubanga ekibumba we kirwala tebulina spare parts wano ndowooza. Bannamu abamu abazungu bamanyi okubyewola ku baana baffe abava wano naye ffe wano bwekibumba kigenda kiba kigenze. N'olwekyo mbasaba twempulesinge programu eno. Omusujja gw'enkaka musujja mubi nnyo, teri musujja mulungi naye omusujja gw'enkaka gwo mubi nnyo kubanga gukoonona ekibumba mazima ddala osigala ng'olina 50% chances okusigala ng'oli mulamu. Omusujja guno Mukama atuyambye twaliwo eddagala lisobola okugugema era empisa eyo ekkubwa yakumpi lubeera lulamba. Tusaba bannamukono bonna ne bannayuganda bonna gye bali okujjumbira kaweefube ono okulaba nga tulwanyisa omusujja gw'enkaka ogugoba mu Uganda. Uganda y'emu ku nsi 40 mu nsi yonna ezimanyiddwa ng'ezirimu omusujja guno
era ng'ensi endala zonna zigwewala nnyo era zigulwanyisa. Kyova oba otambula ng'ova mu Uganda bakugamba funa empisa eyo ate obeera n'akatabo akalaga nti obulwadde obwo obulwanyisa era tosobola kubufuna oba okubusiiga obutomala yenna. Obulwadde bwa yellow fever nga twalwanyisa polio, gavumenti ya President Museveni negoba polio mu Uganda yonna, n'olwaleero twagala okumakinga sure omusujja gwa yellow fever tugugoba mu Uganda yonna. Nsaba abantu bonna bali makati myaka gumu ku myaka 60 situka genda wali eddwaliro lya gavumenti ekuli okumpi, genda mu Lukago noonya VHT wo, omusawo ow'ekyalo oyo gwe bagamba ow'okukyalo akubuulire we bagenda okugemeseza abantu. Tulabe nga obulamu bwo n'obulamu bwange bubeera nga bulamu bulungi, tusobole okusigaza eddembe n'obudde obukola emirimu egivaamu ejjamba n'okusobola okwegaggawaza nga Pulezidenti Museveni w'atusaba tukole. Kwatagana n'ebyobulamu Ssaabasajja abadde musaale nnyo ate nga ndi mwami wa Kabaka alamulira ku Ssaabasajja essaza lino ery'Ekyaggwe teeka okuba omuwulize. Gyakwebaza enteekateeka eno era tugenda gyetaba mu nnyo. Disitulikiti yaffe ey'Omukono si nsonga eno yokka. Ssaabasajja atulagira tukolagane bulungi ne bakulembeze bannaffe kubanga abakulembeze abantu be tukulembera be bamu. Bwe tukulembera abantu abalamu abali obulungi, abasula obulungi, abajjanjaba obulungi, ebyo bimu ku bigendererwa ebikulu ebya Ssaabasajja Kabaka. Gyakwebaza gavumenti yaffe eyawakati olw'enteekateeka eno kubanga mulimu ebintu by'obuusa amaaso, obulwadde n'olowooza nti butono ng'ate bunene nnyo nga bugenda kufuuka namutta. Njagala kubategeeza naffe ng'obukulembeze bw'Obwakabaka mu ssaza ly'Ekyaggwe nga tuli wamu n'abaami ba Kabaka ab'amagombolola 14 ezikola essaza ly'Ekyaggwe tugenda kukola obutaweera kugatta eddoboozi lyaffe n'okkunga tulabe ng'abantu beenyigira mu nteekateeka eno y'okulaba nti beetangira ekirwadde ekyo ky'omusujja ogwa yellow fever. Olw'ensonga eyo njagala kwebaza enteekateeka eno yonna era tugenda gyetabamu nnyo gyakunga bannakyaggwe abatulaba n'abatuwuliriza. Enteekateeka eno tugyetabemu nnyo, bantu bangi nnyo babeera eyo basiikira n'endwadde. Twagala kubakunga ku buli mutendera tugende twegemese endwadde ezo seeno yokka, ndwadde nnyingi. Ssaabasajja avuddeyo nnyo mu ndwadde nnyingi naddala akawuka ka siriimu. Twagala okwebaza Central Government olw'okulowooza ku bannayuganda ne twetula programu eno ey'okugema olw'okwegemesa omusujja guno ogw'enkaka. Nze ekizibu kye nabye omusujja guno kimu nti obubonero bwagwo obwaddala bulabika ennaku zisemberedde ez'omuntu okufa, nti ogenda okufuuka yero eryo ebbanga liba liweddeyo eri omuntu ono okufa akitali ku malaria. So wenalabirira nti obulwadde buno bwa bulabe nnyo ate ng'obubonero bwabwo bwe bumu bwennyini buli obwa malaria, omusujja, okumenyeka, okunafuwa oluusi okuddukana n'ebirala. Naye ate buno obubonero bufaanagana, naye ate obubonero bwabwo obutuufu gwejjayo okwezuulira ddala ng'ennaku z'omuntu zisembedde ddala ez'okufa. So nebaza gavumenti bwetulowoozezaako era nkubiriza bannayuganda ffenna tujjumbire programu eno, tubeere n'ebibumba byaffe nga biramu, tuleme okuleetera abantu bali okulooza nti twejjemu ery'embereega nti eddagala ffu ate ng'ojja kumaliriza ofe mu mbeera bwetu. So tusaba gavumenti eyongeremu amaanyi mu kugema endwadde zino n'endala nnyingi ate naffe bannansi tujjumbire okwegemesa olw'obulamu obulungi n'olw'eggwanga lyaffe. Ng'abakulembeze ba disitulikiti eno okugatta eddoboozi lyaffe buli Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebbanga lyonna nga tukubiriza tubeere basaale mu kulwanyisa endwadde zinnamutta. Mwenna mukimanyi bulungi kugema kukira okuwonya. Okugema okwa buli ngeri yonna buli lwe kubaawo nga bakozesa kubeerawo bassebo ne bannyabo kiba kyannaku okuwulira ng'eriyo bannayuganda abamu nga bakozesa emikutu egy'enjawulo ng'okugema okwo okuliwo bagezaako okukusimbira ekkuuli n'okukunga bannayuganda abalala baleme kwetaba. Ekigambo ky'okugema kikulu nnyo. Obulwadde bwa yellow fever world over kumwe abatambuddeko ebweru teka okubanga mukimanyi. Tetwagala kwekwasa nnyo kyakutambula bweru kubanga kufa abali olwo n'omwaka guno 2024 guyinza n'okuggwako oba oliawo omu ku ffe talinnye ku nnyonyi naye nga kitukakatako nga bannayuganda bw'oba onoolinnyo ennyonyi okugema. Lwaki bannaffe abo abali mu mawanga ag'ebweru bakitwalira ddala nga kiba kyakivve singa ozuulwa ng'olimu obulwadde nga buno buli preventable. Muyinza okuba nga mukimanyi nti bannaffe abo mu mawanga ag'ebweru kekakutanda n'olinya ennyonyi n'ogenda ebweru ng'olimu obulwadde buno bayita obwa malaria. Bw'otuuka eyo ne kakutanda eggulo limu n'ofuna obulwadde obwo ne busituka ne bakutwala mu kaklinik oba mu kadispensary ne bakupima ne bakusangamu kye bayita malaria.
enkeera waalo bakulinyisizaawo ennyonyi ne bakukomyawo kubanga bo ekigambo ekikwatagana n'obulwadde obuli preventable baakirabuukirira era bakola ekisoboka kubeera nga abantu bonna babagema babeere bulungi. N'olwekyo ng'omukulembeze wa disitulikiti eno nga negattibwako bannanga abakulembeze abalala mwenna tugattire wamu eddoboozi tukubirize bannayuganda okwegemesa obulwadde buno wa yellow fever. Njagala okukozesa omukisa guno okukozesa eddoboozi ery'omwanguka mwenna mbakunge bassebo ne banyabo mwenna byenda bawano muli bakulembeze mu biti byammwe. You are all leaders in your different capacities. Kindly, Samajala, tudde bantu tubannyonnyole tubakunge. Oba tokalina nga bakuwadde ebbaluwa okutwala okusoma oba okukola bakusaba mitwalo kabadde ku mitwalo 15 kalune ku 2 ng'ogenda wali Namugongo. So kati chance yeneze banamukono mwenna mujje mugeme tubategeeze obeere ng'oli vaccinated. Wano Mukono municipality omuntu yenna agezaako okuteekera okugema obulwadde natandikira kukwata ku muntu neiba wange yali nga munene aganye okugema nti eddagala lyange twali tulina chairman kati tuno obulwadde buze bwa muntu mukulu gwetaaga okugemebwa ate teeka kitwagala nti kifuba naye mugende wali babageme eddagala bakuwe kaadi yo olwene kaadi ye kakasa nti bakugemye. So eddagala lino erigema si ddwadde seririnamu buzibu naye nga tugende batugeme nyabo obasebo. Twali tutandika okwewandisa mu national ID abantu ne bagamba temwewandiisa Museveni agenda kubba obululu biki essaawa yaleero abantu bangi bali we beewandiisiza osanga bajjudde buli lunaku naye nga wamulaba ku mulundi guli si waleero tabadde nti nno mu Uganda taliimu nga mu Uganda mwali ku kyaloko nga kwali naye yafuna mentality ey'abannabyabufuzi abeeyagaliza ebyabwe nti Museveni agenda kubba akalu. So national ID yiyo nga gwe omuntu kati njagala kuno okuba nti no bagenda kugema yellow fever yiyo nga gwe omuntu ate nze nno nkakasa n'abantu bino byetugendako nti ogenda kulinnya nnyonyi ne bakugema mutuufu ndi mugamba nti bali baba beenoonyeza ssente kubanga gamba emitwalo ameka 2 okakasa otya nti akubye yellow fever yennyini entuufu ayinza okuba akuwadde ekipapula ng'akulaze nti akubye nga akubye eddagala ddala. So katujjumbire bino ebya gavumenti sikkiriza bintu bya private jangu wano bakugeme empisa entuufu oveewo ng'okakasizza nti any mistake osobola n'okuddawo n'ocomplaininga n'owaabira gavumenti naye wa president ogenda muwaabirawo. So mu mbeera eyo tukomyewo obwongo bwaffe tuve mu ntalo z'abannabyabufuzi beeyagaliza byabe banoonya ssente abantu bave mu mbeera eyo tujje tujjumbire okugema yellow fever. Asobola okugema yellow fever abantu abalina obulemu era mbakubiriza naddala abakulembeze buli omu gyali akunge abantu abalina obulemu kuba enteekateeka eno nnungi nnyo teriiko muzizo buli omu yenna naddala abo n'abazadde abakweka abaana abo baveeyo ate nenkubiriza buli mukulembeze yenna singa alaba alina obulemu nga tasobola kubanga atuuka we bagemera ategeeza omusawo ate neŋŋamba n'omusawo abeere wakisa singa aba ategeezeddwako nti waliwo abalina obulemu we bali nga tebasobola kutuuka we bagemera agendeyo basobole okumugemera awo wennyini waali. N'olwekyo bakunga mwenna we muli wonna mu disitulikiti ya Mukono mujje mwenyigire mu nteekateeka eno ey'okugema omusujja gw'enkaka. Empiso terina bulabe wabula ekukuuma bulungi n'okuziyiza endwadde endala zonna.